Osha tsaleme então. Dr. Jose Chameleone e Dubai by the way n'ekifo kyabaddemu ko wali n'alikingako app wali ne bafaanizi be esaidi nkugambye ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde muganda wange byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo ne palaso abadde nno wali abaddeko konesho emu gy'abaddeko wali n'asooka n'abakonamuko wali freestyle ate nga mwana mulenzi munanga ate King Saha ogamba ate freestyle ya Wakayima ate ogamba tagizeemu esaidi eno byengenda okubeera nno nga nkutuusaako maaso awo bamutegeminati nsinziza ku Geminati Yugi kansoke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulayikinga vidiyo kibeere nga kitambwira ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Geminati Yugi naye mu byonna ngenda kubeera nno nga ntandika wali ne Chameleone e Dubai kakati nno abaddeko ko bambi n'ekifo kyabaddemu era nga boogezako okulaba wali munnange bafaanizi be n'asobola okubeera ng'aliikinga nabo app wali nga boogezako munnange ate okulaba akatambi ako kibadde bulala nnyo. Osha tsaleme então. Refaz, Osha, refaz. Thank you. Chameleone, sauti ya dhahabu Afrika mzima, huyu ndio tunatambua. Anapendwa Kenya. Asa dream nini? Dream yangu ishakuwa tu kumuona Jose. Karibu sana. Mungu akuzidi kukubariki. Kulaba nga balabye munnanga ate ku mwana mulenzi munnanga ate Dr. Jose Chameleone jjukira nti nno mwana mulenzi ono ali wali munnanga ate Dubai agenda kubeera nga akwasaganya munnanga ate programu ze jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nojja kubanga nga nkubuulira munnanga ate ebitambula ku mwana mulenzi ono bw'atyo leero bw'abadde alabiseeko eruuyi eyo ate nga ku sayidi yeemu wali munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate Palaso abadde wali ku stage n'asooka n'akuba freestyle abantu bannange abawagizi be munnanga ate basanyuse nnyo actually oluyimba olwabadde ayimba wali bagezi bokka era n'asooka n'ateekamu kaawo freestyle anti n'asooka n'ateekamu kaawo munnanga ate freestyle anti Palaso omutegeera n'asooka n'ateekamu lwe luyimba nno munnanga ate lwabadde ayimba n'asooka n'ateekamu kaawo freestyle ne ŋŋamba bannange akatambi kaako yoyo nno munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate Palaso sigaba bondi siriwa polisi ebyomugeto byakusasulirawo geto bokola omusango tukumalirawo oli mugongo olina mamizi boyi sebimafiya sebimana bandiga kiba style buli style ndikuba icyuma kya stiru nabakuba amakuba bwe tugambayo wano teri agambayo ate bwe tukyala newose mukayo ninabona kyaliyo muzumba ya dubayo katugende mu maaso wali mwana mulenzi munnanga ate King Saha naye nno abaddeko munnange eno jjukira nti naabeera wali ku King Sport naye bannange King Saha taggwayo Oja kujemaraho musajja w'ekyotera azula nakawuka yabeerako ekigungwawo nabeerako n'empalawo atamanyi Wakayima nzeka nkunyumize Wakayima musajja nabagamba beyenderezeka Wakayima kajja kunyiga kirumu kajja kwatula ate we bakanyiza yoyo nno munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate King Saha nkugambye taggwaayo King Saha apanga ebigambo n'ogamba bannange naye nno bw'atyo bw'abadde atudde munnanga ate
ku beat eyo mu freestyle eyo munnange ate eya Wakayima eside era nga ku side yemu mwana mulenzi ono amiitinzeko ko wali Bake and K Music oba bayite munnange Kataria and Kando wali nga boogezako okulaba akatambi ako. Basobodde munnange ofunamuko katayimu era nga boogezaawo okulaba kakati emboozi ebadde awo muganda wange ate ebadde mpitirivu nnyo omwana musumina nga te King Saha era nga bwenti bwenkoze omukyekingako kakasa nti no vidiyo ogimpira like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonabanzikiriza nkomewo mu maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwenti.